For more information, please contact the Province Coordinator, Mr. Mutiaba Moses, or Province Mobilizer, Mr. Ismail Stroko Coach. Ku 0 mukaga nya 0 munana 0 mwenda 0 mukaga munana. Oba Engokobo Town Coordinator, Mr. Muchibi ku simu 0780 385 mwenda okumanya ebisinga ako kawedde. Alright, katugende kala. People Power National Platform UK, peaceful protest. People Power National Platform UK, peaceful protest vote, which will take the place on 12th of September 2025 at 10:30 p.m. at 10:30 a.m. up to 16:30 UK time. 15th UK Africa Business Summit 2025, Royal Hosgard Hotel and 1 Whitehall Place, London, oba Paris, London. Mwena mubereyo olwokuba nti batadde okwekalakasa kuno okugenda kubeera mu ggwanga lya Bungereza. Mwena bannayuganda mu ggwanga lya Bungereza kana akalango kammwe mubeere sure nti mugendayo okwekalakasa y'ensonga lwaki tulanga obulango buno bwa struggle. So bwe mmala okukawuliraako then tuba tukoze eki? Tuba tuvudde ku bulango katugenda ku video eyatuleese. Bulango nkoze bubiri leero. Alright. Kasoka bwe ekigula lugikyaleero. Ekigula lugikyaleero kino ngenda kiweereza basajja bannange mwenna. Ekigula lugikyaleero ngenda kiweereza basajja bannange. Naye naawe omukazi ng'oli naggwadda oli binnyonkondo naawe osobola okuwuliriza. Naye musooke mumpulize bulungi nnyo. Kansooke mmale bagamba ekigambo kino mujja kiraba. Kansooke mbagamba ekigambo kino mugenda kiraba. Mu mbeera gye tulimu ey'akafwandali ng'ejjali obukadde, buli amanyi nti yakola oba baamukozesa political marriage, forceful political marriage egenda collapsinga. Nkiddamu, buli amanyi nti baamukozesa political marriage, obufumbo bw'ekimpatire bw'obufuzi okulaga abantu nti gundi bamuwadde omukazi. Obufumbo bwe babuteeka mu billions of money bugenda kuyiika. Ogenda kiraba. Nkiddamu. Gwe wenna oba oli celebrity, oba oli businessman, oba oli businesswoman, oba oli biki nga naawe okimanyi nti obufumbo obwali politically arranged bugenda kuyiika. Mu kaseera kano oba nga tetunnamalako omwaka guno obufumbo bugenda kuyiika. Lwaki? Babasiba kiri mutu nga temumanyi mwaka kyetegereza nga obudde bugenze kati mujja kuba bulungi temufaayo kana mujja kasala mnakoze mwezi 7 ezakwa ku mwezi ogw'omwenda mwaka 2025. Buli political arranged marriage yonna ebaddeyo nga bagikozeseza mu system ya Museveni ogezaako kukwata abantu bateekaawo mbaga bufumbo bugenda kuyiika. Very soon mugenda kajjayo awo tuvudde katugenda ku kigula lugikyaleero. Ekigula lugikyaleero njala kiweereza mwenna basajja bannange mumpulirize bulungi saako n'abakazi. Ekigula lugikyaleero njala kijja mu lugamba nti amazzi wattu gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Mumpulirize bulungi nnyo. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde wengenda okujja ekigula lugikyaleero. Tekigenda kwawukanako ne bye mbagambye wali mugenda okulabako. Kati bono bakajjala buweereza bammeni bannange ba boys batabani ba Farao mumpulirize bulungi nnyo. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda n'ayimba akayimba n'agamba nti manya saizi yo engatto yambala saizi yo emmotoka vuga saizi yo n'ennyumba vuga saizi yo. Kati oluyimba mwalo temwategera makulu gaalo amulumanyi. Ndeka bulaza njala kugaba bigambo bino. Gamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Ekituufu kiri nti gadde ne gakulukutira era ne gayitayo bulungi. Kati njagala ompulirize. Ennaku zino ompulira nnyo mugamba amahati block ni bankyayo ofumbo buyise kiwayingira muto kimanyi. Teweepimira kikyoli na kikyosobola. Muganda wange boy child njala kugamba. Weepimire nga kyonoosobola. Weepimire nga kyonoosobola okulya. Togezanga ne bakuvuga speed n'ogenda mbufumbo nga togenda busobola nga nawe kimanyi togenda busobola n'obugendamu. Lwaki? Ebintu ngenda bagamba ebintu bibiri byonna mugenda bitegeera olwaleero nga tukyali mu kigula lugi. Ekisookera ddala kabulaaza wonna wooli togezanga n'owasa omukazi akusinga obuyigirize. Kabulaaza togezanga n'owasa omukazi akusinga obuyigirize.
Yes, wano montandikwa mwizo mwina feeling yes ayinza okukizana mbeerawo ne with the time ajja genda okulaba nga ye akozesa obuyigirize bwe nga akusingako okutegeera nga gwe background obuyigirize obusiwuufu time agenda tuuka nga alaba tokyamujaamu alina okunoonya abantu bayigirize banne abali ku level ye y'obuyigirize era agende obufumbo bugenda kuba bukoze eki bugenda kuba bufudde. Kabulaza noonya saizi yo bumwenkanya ebyenjigiriza bumwenkanya entegeera. Omukazi yenna kasitaba nga akusinga ebitabo. Goliwa pisi wa senior form kazo ina wa degree zili 2. Kabulaza obufumbo tebugenda kuwangaala. Time egenda tuuka nga ino okunoonya ebanga bebenkana olugezigezi bwebenkana akamanyiiro bwebenkana entegeera bwebenkana n'ebitabo. Gwe musajja wattu nga tewasobola kwongera ku level ya bitabo na kusomako. Boy bagenda kulekawo ekyo nkigambye. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Kati bwobanga ogenda okwana omanyi mu kutukwaniriza nnyo naisagala kwejjamu manya saizi yo nti omuntu gw'okwanyinga yakusinga ebitabo boy etime egenda tuuka nga you don't matter. Ayina okunoonya omuntu benkanya ebyobuyigirize benkanya akamanyiro n'olugezigezi babenga balukwasaganya lufuuka oluwayizeeka. Eyo kategori esooka akala kaakano. Boy wange togezanga ne weerinyisa mbigere n'olinya mbigere mb'ogenda kuwasa oba bagenda kuwasa omukazi akusingako ssente. N'obufumbo tebugenda kuwangaala. Nkiddamu togezanga ne weepanka mu bigere by'omukazi akusinga ssente togenda muwasa oba agenda kuwasa. Nkugambye wano muntandikwa musobola okubeerawoko naye time etuuka ng'akulaba oli ffuku ye akusinga ennyingiza mu byensimbi gwe tolina ssente. Kitegeeza nti time egenda tuuka anoonye ebenkana level mu byensimbi. Dadi kojja bulaza anko omukazi agenda kulekawo anoonye ebenkana ensimbi. Gotandika okukkolima ng'enkoko empanga enywedde amazzi ku kyalo kwekulidde nti lwaki banywesezza amazzi ku kyalo kuno kenkoledde naye ng'ekizibu tewasooka kwetegereza nakwepimira saizi yo. Kabulaza ekitegedde. Kati omukazi akusinga ebitabo oba toli mbwangu muleke eyo si saizi yo kubanga ajja tuuka anoonye ebenkana ebitabo. Omukazi akusinga essente mwesonyiwe kubanga ajja tuuka nga anoonya omuntu ebenkana byenfuna nga gwe oza twahanga ntulege ng'omukazi tajja musuula kubanga batakyanja mbigire ebyo. Muntandikwa kisoboka bulungi nnyo osobola n'omuzalamu omwana asooka owookubiri tayimu etuuka ng'akulaba tokyali kiraasi ye. Ekyo nakyo kitegedde. Ng'afundikira mu kikula lugi kuba saagala bamalira budde nnyongera okutegeeza. Bw'oba oyagala kutegeera bamaada abo nti bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro ng'ate ekulumira mu Africa gy'otasobole kukwata sibubaani kuma sigiri kumanda so ng'ate no bazungu kyangu nnyo okukuma gaasi n'ofumbo banoolya. Kati abakazi bamaada bannayuganda sina bannayuganda bokka bamaada bemulaba abo bannyinaffe oba bakazi baffe bazibu nnyo batya. Osobola okulabirira maada emyaka 7 ba 10 ng'omuliisa omunywesa omujjanja bumukola buli kimu ky'oyagala kasenteko ak'ekisajja. Naye omulimu gukubulemu omwezi gumu ng'otudde waka nga tokola. Maada ajja kulaba ng'omuzimbiridde emmere yo lya bwereere toyina ky'okola entebe ozikaddiya omera entondo naawe kennyini bwe bakugamba kooti at least wandibadde okola ekintu kino olaba maada alinga akujerega olabanga maada alinga akugamba nti owaaye tokyali musajja oliki lwansonga obuvunaanyizibwa oba wabusuula. Bamaada bano baagala nnyo obuvunaanyizibwa 27 ng'oyagala okutegeera nti maada yitebamwebikka ne bamweyalira. Gwe ne oba omulabidde emyaka 10 yavuwalamu emyezi 2 ng'otuddwaka nga tokola. Ku bakazi 100 abakazi nga 10 bokka basobola okugumiikiriza embeera eyo. Olw'ensonga naffe abasajja tulinamu akantu kali. Olw'okuba nti nze musajja newankubadde sikola era ngenda kusajja laata mu maka gange njogere bye njagala muganda wange obanga totuukiza buvunaanyizibwa waka gumira orders bazikuwe naye mmanyi ojja kunyiiga otuuka okwogera ebisongovu. Sina kindi bw'onooba nga tononyeza mulimu kuddayo ku point kuba ku drawing board okufuuka omusajja wandyekanga nga n'ekyajjula ntakyasobola kiraba bajja kukusuzaako ne mu ntebe taata wange nkubudde mutabani wa Faraawo zukka ng'obudde bukyali. Omusajja siba ssente omusajja buvunaanyizibwa. Omusajja si 6 packs
omusajja si mufumbi era abaganda tugamba nti omukazi matu omusajja ngalo oba nsimbi era atalina sente tojja kuddukanya maka kati njala bategeeza baboyi bange baganda bange bakabulaza omusajja yenna ziba nsimbi omukasajja talina nsimbi bajja kuzaalira abaana nga si babo otuuka okufa nga n'abaana mu nsito zadde kubanga ekirema ow'ensimbi ow'enkatatozinga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kyekibadde ekigulalo kikyaliro era nkifundiki teka tugende ku vidiyo yatuleese. Alright. Video eyatuleese ndooza katutandikire ku security alert. Security alert ezaleero nkulu nnyo era njagala muziwulirize ekisookera ddala. Njala tegeeza ba comrade bwenna nga gwomanyi nti weesimbawo mu kufuna kaadi ewa kansala ku level ya eya LC3 neya LC5 mu kibiina kya National Platform era ng'okimanyi bulungi nnyo kandi tewagifuna n'osigala mu kibiina wabula nga ADF yakubirako essimu ogende bakuwe ssente bakusasule oyingire ekibiina kyabwe nga PPF yakubirako essimu n'oge bakusaba oyingire ekibiina kyabwe oba DP oba FDC oba NRM n'ogaana. Kabulaza bino byakwerinda. Bw'oba okimanyi nti bakubirwako essimu n'ogaana okukkiriza terms and conditions baali bakuwadde kabulaza ku mbeera eriwo njagala kugamba buli foot soldier yenna ng'omanyi nti wali oggyeyo kaadi ne batakuwa kaadi n'osigala mu kibiina kya National Platform ng'oli solid naye nga bakubirako essimu muganda wange weegendereze waliwo operation egenda obbayoola. Waliwo operation egenda obbayoola essaawa gyonna gwe comrade yenna ng'oli foot soldier ng'oli wankyukakyuka waliwo operation egenda obbayoola ng'oggyeko ero erijje ne gye ngenda obbagamba naye nkugambye gwe nsose gamba gwe yajjayo kaadi n'otafuna eyayeesimba n'otafuna kaadi naye nga bakubirako essimu muli bangi nnyo okwetoola eggwanga lyonna. Waliwo operation egenda obbayoola omu ku omu eyo naye mugitegeere bulungi nnyo njagadde bategeeza mukitegeere kubanga kigenda kujja very soon. Eyo security alert emwewedde. Security alert eyokubiri yino. Mr. President wonna wooli mu ggwanga lya Bungereza manyi oli mu secure location ne secure hands naye nkusaba obeere very careful. Lwaki video era abantu bagenda jiwulira abamu bagenda kutegeera batagenda tegeera tebagenda tegeera. Abasajja aba state bakutambulirako mu ggwanga lya Bungereza mu buli ngeri yonna esoboka bagamba at least ku nkwezenge zaabwe eziri mu ggwanga lya Bungereza tekujja kubulwako omu akuteekako kyakutaddeko nga kijja kujjawo mu kaseera mpawe kaaga. Kati Mr. President weegendereze manyi watambudde ne First Lady era njala otono mukisa gino okwagaliza First Lady amazaalibwa malungi Mukama akkingirize obali kukuuma mukulembeze ate obali kwagala nsi obali kumukuuma. So First Lady Mchara Babi Itungo Kyagulanyi Sentamu, happy birthday to you. Naye neno messenger anjigata ku Mr. President wona wali mu ggwanga lya Bungereza weegendereze nnyo. Ku luno concert wagenseemu babeerimu enkwezengeza buli kika. Era nkusaba hoteli gye wasuzeemu oba gye watuukiddemu bw'obanga oli waddembe okugikyusa naye nga tobulidde muntu yenna. Ne bw'ogenda okumiitinga amuto bw'ogenda togenda ba miitinga mu kimpooze kubanga badiployinze ssente ziri e Bungereza. Ng'omanyi nti badde bakyankalanya venue ez'ebivulu byonna nakino bwe kiri bangi nnyo be basindise nga tebaagala ove Bungereza ng'oli empty. Baagala ove Bungereza list ng'oli contaminated. So ekyo nakyo nkikoze nkikugambye mukama wange weebereremu. Eyo gimazeeyo okusatu. Ekitongole kya Chief of Military Intelligence oba Director of Security Service ekya DISO oba DSC, ISO ne Police ne SFC
bagenda maaso kwala bikokweto byokwata ba comrade baffe bonna bagenda maaso n'okwata ba comrade baffe bonna nga kino bagenda kwekwasa nti babakwata olwa parade gye bateeka ku birthday ya president. Ekyo si kyekikulu. Parade si kyekikulu. No. Baali banoonya nkwaso oba ketuyita akanyeebwa oba baali banoonya byekwaso okwatirako abaana. Kati olw'okuba nti baalema okufuna kye bagenda obakwatirako balina okumakinga sure nti beekwasa parade okukwatirako abaana bonna. Parade eyo yaliko abaana basukka mu 1,300 so si bo nga balowooza. Kati bo tebasobola kukwata abantu 1,300 bonna kijja baswaza era kijja kusawundinga mu ngeri etategerekeka. Wabula bagenda funamu key figures already nga n'amannya ago bagalina ge baagala okukwata. Ng'ekikulu kyabera baagala sooka kunafuya ttiimu ya president y'eri okwerinda gye bayita security team nga bagenda bapikinga omu ng'era kibagenda obateekako nti bakola parade etali mateeka ekyo bagenda okukozesa. Kati comrade yena wooli njala obeereko sure okimanyi nti essaawa yonna bayinza okukulya naye making sure nti gy'otambulira omanyayo abakubira amasimu bw'olaba drone zeegendereze nnyo so mwetegereze naye nga nfundikira akanyomero ako. Baganda bange kaba MOP kabale ba kansala kabale ba yofuzi abatambula ne ba comrade ba foot soldier. Bwe tubanga tulina one Uganda and one solidarity and one love. Mu mateeka tere musirikale akkiriza kukookingamu nakuba civilian ali ataina mundu yonna. Lwaki kyangu nnyo drone zijja ne zipikinga ba comrade nga temutaddewo fight? That is a question. Lwaki drone zijja ne zipikinga ba comrade ku function zibatwala nga mutaddewo fight? Ekyo kibuuza. Lwaki drone zijja ne zipikinga abaana nga mukimanyi nti owa police agiddeko oba bali muleya tebasobola kuba muntu yenna sasi. Mukimanyi nti abasajja bapikinga bakimanyi nti temulina kye musobola kukola nga temusobola kuteekawo resistance. Ekigambo kiri kimu. Baagala gikwata ngira baagala gitwala. Mu mateeka mu constitution ya Uganda mulimu akawairo nti omuntu olina eddembe okwerwanako singa omuntu akuyingiridde. Tewamuyise, tewamutegeddeko kye bayita self defense. Ndi wano bayigiza ba foot soldier. Ndi wano bayigiza bana Uganda. Mu mateeka amatuufu agali mu constitution ya Uganda self defense leteeka mwereri. Omuntu yenna bw'ajja okuwamba Koti nga tafunye court order taina police reference oli waddembo okukola kintu kyonna ky'osobola okukola oba muyisaamu wembe oba mukuba ngume mukuba ttafali mukuba pavement oli waddembe kuba kiba kiyita kidnap. Mu mateeka teri kigambo kibayita kidnap mu constitution ya Uganda tekiriyo. Teriyo kigambo kibayita kidnap. Ekyo tekiri mateeka. Ekiri mateeka court order gye bayita warrant arrest ng'eyishingiddwa oba police reference issuingidwa bagenda kukwata. Kati bwe babajjanga baline mbondu tebageza ne batwala omwana yenna at this particular time nga tebayina court order oba tebayina police warrant what reference temugeza. Lwaki? Bakimanyi tebasobola kuba muntu yenna sasi kimenya mateeka. Mbagamba mutandika okuteekawo resistance emotoka emujo tubona okubako omuntu omu mba mukuye muntu mukyamu self defense is needed and is applicable. Ate nga ne mu constitution bwe tebakutiisa you are supposed to defend yourself. Ngera babuza lwaki bapikinga ba comrade mwe nga mutunula ne muva banaye bamututte ate tunakola tuti amuwambyani amuwambidde mateeka ki ayina mundu muleya aginangaani. Mumanya amateeka bwe gasoma lawful kidnap, unlawful kidnap. It is unconstitutional. Nkiddamu mwenda ba comrade abaliwo mwegendereze zebadde security ziringa nnya kati yenvuddewo njala tugende ku video yatulese nenga sinagenda ku video zatulese. Njala ko baza ba comrade abasobodde okukola video ezivuddeyo okwanika abantu abo. Waliwo omwami gwe batugambye bamuyita Isaac. Waliwo gwe batugambye bamuyita Isaac Mukisa. Ono y'omu ku bawamba. Oyo Isaac Mukisa.
oyo Isaac Mukisa yomu kubawamba bannaffe aba trackinga n'abawamba nono era ne bamuyita Isaac Baluwe oyo yomu kubbo kamalo mujja moyo then abaana bakola kyetuyita profiling o profiling abantu bonna bawamba mwe bali nnyo balire ddala yalinga video eno gitambuze paka bwetuka ku mukulu ono kubumu ku butambe bwafulumya olunaku lw'eggulu nga muganda waffe Bobby Giant awambibwa mwe mwalabikidde omukulu ono Isaac nkumanyi bulungi obeera mu Lukwanga mu Wakiso district ku Sentema Road ko branchingira nodda ku kikuba ekidde ekyeberese ekiyitamu ne kigenda ne kigwa eri ebuloba we wali amakaago tuzanga tubagamba enfunda nyingi tino mugenda ne mukolera mu 7 ebikolobero ne mwerabira tino temugenda kusula jali ate mukoma we erife be mutulugunya okunywereza na kyemalia mu buyiza ate waffe gye musula gobadde okimanyi ntino nkumanyi bulungi n'omulundi gwe nasembayo kanike emmotoka y'ekika kya Alfred wali wakajijja ku mugolozi bubujjukira bulungi omuvubuka yali yakalabule motoka ye yali avuga kamotoka kikacha Alex kali kamyufu mu parking eri aho nga wakava ku washing bay ya Sekasi mu Lukwanga ku luguudo oluva mu Lukwanga nga ludde Wakiso ne motoka eyo gye wagigololera akagala gikali eri nga wakava mu katawuni ke Kayunga ng'okkirira Nansana munaatera okutuuka ku ofiisi za Nirawo makkati awo kali mu katimba Isaac n'olunaku olwo lwennyini lwe nali ndi mu kanike emmotoka yo walina agaboozi ag'ekisiru ge wali omumya n'abavubuka b'omu parking anti nze mulaba ntula ku kamera za State House ndaba ayingira ndaba afuluma oyo Babi asiba mu State House asula mu State House kakati mulaba ayina emmotoka yuggi eriko akapande waneno wansi MS eno nogezaako okuba konvinsinga kuba kwaliko akavubuka kali ka questioninga nnyo ebibuuzo n'obabuuza kati MS kitegeeza ki ne bakugamba tebamanyi n'obagamba kitegeeza Maama Solomoni bwe nali wansi nenvaayo nenseka nenkugamba olimba obujjukira bulungi nakugamba wamaze kusoma komenti ya Bobi Wine president ononsonyiwa korona kuyita linnya lyo olw'ensonga nali undercover nga sagala kublowinga cover yange abaluddeko ku Facebook emyaka ng'ebiri n'ekitundu emabega mujjukira omuntu omu yapostinga emmotoka eno nateekako caption ezigamba I am tired of pretending MS etegeeza ki president najja n'akomenti nga n'agamba etegeeza Maama Solomoni president of course yali asaaga naye no criminal yegezaako kikwesa okumanipulatinga abantu era bwe navaawo nzijukira namukwano gwe gwe naweereza message ne mubuuza waliwo abasirikale emmere gye babawange batabula obwongo yaŋŋamba almost 99% emmere gye balya ddagala lwaki namubuuza ekibuuzo ekyo lwansonga nali mmanyi ono just junior officer kumbe criminal akolagana na CMI ate nga CMI emirimu gyemanyiddwa gyakuwamba na kutugumbula bannayuganda naye Isaac anjagala kutegeeza kineeno abasajja ba Nixon Agasire bakaka bajenda bakola buli kikolobero ku bannayuganda naye bafundikira baliwa Isaac ankubuulira mukama odda muli atalina mirimu gyagenda kukola gigenda singa gyajjeno kale kayiwula abagala okumubuuza Bobby Giant gyali enamba ye yesimu eri 0706 688 24 29 comrade webale nnyo eyo nayo kanjijjemu wano kubanga obudde tulina butono kanjijjemu wano obudde tulina butono comrade webale nnyo then neyo no mukyala naye amanyi okukola bulungi profiling ne mumuwulirize omwami ono bamuyita Ibrahim Kyaddondo akatambi kano kakwatibwako emabegako naye ffenna we twakalaba twali tetumanyi bantu bano abali mu katambi kano tiirwe bakutte Bobby Giant waliwo omwali close ku mwami ono ampadde information era mulabe saati gyayambadde wano era gyayambadde awo nga bateeka omuntu abantu abo mu bbuutu ono ayina abaana abalenzi 3 ayina n'abawala 2 abasembayo mukyala we kwali kuno ku internet naye mwennyini kwali mulekerawo okuwamba Abannayuganda gye mubeera tumanyiyo osinga kuwangaalira Katwe ne batabani bo gye bawangaalira mutabani wo Shafiki ne mutabani wo Karim wemukola omulimu gw'okutulugunya Abannayuganda n'okubawamba mumulowooza gye mubeera abantu tebasobola kubakwata mumulowooza mubeera n'emmundu oba ne mukozesebwa omusajja ono ntegeezebwako nti waseemwayi era akozesebwa ddamulira waliwo abasajja bwe babadde nabo mu kuwamba Bobby Giant omu twamufunye eggulo ono wuno wakubiri yabadde mu mmotoka
era ze zino emmotoka emu gye bakozesezza yabadde mabega ne drone emu gye babaddemu. Mulekerawo okuwamba Abannayuganda gye mubeere katwesiwala Abannayuganda. Alright. Sister, nawe bainyo okukola obubaka obukati. Tukyagenda maaso, tukyali ku security kati. Abantu be Wandegeya, mu family ya Haji Kasule abe Wandegeya ero family erimu ne Mujibu Kasule. Moina omwana wammwe gwe bayita Kasule Adam ono akolagana eddamulira, akolagana ekivuko ekirala kinabalaga ekikola n'eddamulira. Bano yomu ku bascooters abascooting abaana baffe mu ghetto ezenjawulo nabo bawaayo. Gayo ono yomu kuba promotinga ababbi mu Kampala abagula ebibbe, era nga yomu ku bantu ba NRM abatambula babega abaana ba National Platform. So family y'omugenzi Kasule ewandegeya emanyikiddwa nnyo erimu ne Mujibu Kasule tali mbintu bino just njagadde bagamba nti ono bangambye muzzukulu mu lujjoobo y'omu ku bantu ababeera mu ghetto ez'enjawulo nga basportinga Bannayuganda. Yoyo nvubuka naye y'omu ku kikoosi bw'omulaba nga noloza muntu ategera kumbe n'ekimenke bamuyita Adam Kasule. Yoyo naye mafia wa state akolagana n'eddamulira ndezero olabe nyambala omulaba ono y'omulimu gwe kutuma baana mu ghetto kugenda kubba mu Kampala ate nga bwa sportinga n'abaana baffe ng'abawaayo mikono gya state okubatulugunya. Amajja ge mbagambye nti ye Adam Kasule era ndowooza wano video basinga obugimujja mutegeera bulungi nnyo. Kano ka video kalimu audio kati olweggayo omulaba ayambadde akapale kungulu bulinga bunniko oyo gye namba 2 wagundi waddamulira kati kino ekivuko ekyo ekyolabe kimu t-shirt enjiro ekyo kyagalevu kyekyengenza okugamba kubanja arakugamba nga kwa reference bama bali mu ghetto structures naye nga temumanyi muntu kigo mwogerako omulaba kuuyo mu kifaananyi bamu kubali mu ghetto structures naye nga ye atadiringira mu kukozesa baana bano genda kubba na kuwamba baana baffe modde mu mula bulungi nnyo. Bamuyita Kasule Adam oyo wagalevo yali mu sleeveless oba musala nkwawa oyo nyugunya mutwaze yatuma babane bagende banyagulula masimu laptop bikimbu byonna banga tezebbe ye n'atwala kati omulimu gwe ane yali mu ghetto structures mupimi na yapimo oyo naye empimo omulaba bebonoza mutegedde kati zezo nno bantu abali Wandegeya mwenda mu ghetto ezenjawulo oyo ne mutegeere bulungi nnyo ntaye mukyama oyo ne tuvuddewo bwe tumala okuvaawo awo nkyagala bategeeza ebigambo bino kansooka empisa message eno egende mu Luzungu naye ningize mu Luganda. Bannayuganda mwenna buno bakanjala buweereza Nyando Yosoferi mutowo General Salim Sarakanda naho kisawuvuga mutabani wa Nyando Yosoferi saako ne Christopher Damulira kijambi ya Maria Mungu. Mulina abaana mulina bamama mulina abazadde era abaana bali mu Uganda okujjako abafulumye Uganda tegibeera mu ffenna ebyobufuzi ebeera ndowooza na bisuubuze mukolera abantu so si kuwamba okuwamba omuntu yenna kikolwa kya butiitiizi. Kidnapping someone is a sign of cowardness. Kidnapping is a sign of cowardness and a sign of backwardness. In this .com era, it's all about ideology. Whoever comes out to kidnap an innocent Ugandan because he or she comes out to speak the truth or to speak about the atrocities which are committed by the rotten regime which has spent in power 40 years without nothing, that is a sign of cowardness. So, kidnapping is not a tool. Okuwamba si kyeyambisibwa nti mugenda kutwala obukulembeze no kabonero ka butiitiizi. Bannayuganda mwenna gye muli tebasobola tuwamba ffenna. Ekikolwa ky'okuwamba kabonero ka butiitiizi kubanga omuntu ayogedde obwogezi nga talina mundu gy'okyo muwamba.
mwavumiriranga Obote ne muvumirira Amin ne muvumiriranga Lutwana muvumirira omuntu bawamba mwani abasinze okuwamba muwambye musse mutulugunyiza musiza abaana siri mukoze buli kimwagala kabonero ka butitizi ngira kubuza bowamba omwana n'omutwana omusiyaga bowamba omwana omusiga sirimu kyobo mukozi obulamu bodda kugwe oba naawe wosigaza ina kuzongo ojagenda oba bwomuwamba n'omusiyaga n'omusiga sirimu wana omutta regime yeyongerayo buwangazi oba yeyongerayo obwagazi oba n'ensimbi ze mubba bumala okutta abaana nga ziddawo kitegeeza muyina okwetereza okuwamba kikolwa kya butiitizi ate kikolwa kya mabega nnyo mwavumiriranga wano Obote ne muvumirira Lutwa ne muvumirira Amin nti bawamba naye nga mwe mwenyini mwali mu gavumenti nga mukola ebintu ebyo kati mwenna bali mu kuteekateeka okuwamba n'okutta kabonero ka butiitizi mwagamba Nuupu muyaga muddira mutya ate abawagira omuyaga ogwazza obuzi ate muguwamba nze neewuunya mwagamba Nuupu muyaga tebayisiba amaanyi biki naye muspendinze sente billions and billions of money mulwanyisa omuyaga gwe mwayita nti muyaga okuwamba kabonero ka busiru era kabonero ka butiitizi ekyo nakyo sigenda kiddamu nakyo njagadde nkibategeeze gwe buli awamba omanya tuli musiru era oli mutiitizi nnyo ekyo nakyo nkimaliriza kati tugenze mu system occupation mwenjiwuliza bulungi nnyo omanyi mbagamba temwategeera kabano temwategeera munyarwanda yaani nabadde ntambula nga mpita ku mitimbagano nensanga omukyala kulannama nga alina ekifaananyi kyataddeyo nabagamba omukyala yatambulenga omuganda tasobola nebbaawe kabona jjumba tebasobola naye mbagamba abantu bonna bagira ku mission era bagimanyi bulungi nnyo buli kye bakola kyonna bakikola nga bamanyi basoma mu katabo katuufu tebasomamu ekifaananyi kimuyinza okuba temwakirabyeko naye kambagambe mutenkankibalage wano Raymond omukyala nomulaba yonokulannama nno oyo kulannama kati osuubira oyo ku bikolwa byakola nebyalimu essaawa zino omusuubira yanyi era bikolwa bye ki byakoze okutuuka waali oyo kulannama gomuyita ni musawo wa kinnansi mudiringa n'abantu nga tembamanyi mudiringa n'abantu nga tembamanyi mulabulabi bantu oyo kulannama oyo gwoyambalira uniform oyo kuyingira mu magye bikolobero ki byakoze okutuuka ogumula nti civilian oyo kulannama mukitegedde bwe mbasomesa ekigabo occupation buli muntu ali mu occupation bamusomesa kikyalina okukola nakyagenda okukola mwe muli mu Uganda mukanudde amaaso mubase temumanyi kati ono yebbaawe kabona jjumba nambagambako mwegendereze byonna byakola byatambula na buli kimu kyakola kiri off topic ku kyeyeeyita mwenna abakkiririza mu ddiini y'Obukatuliki mukimanyi tutusembera naye omwami ono n'ekintu kiramukuba emyezi 2 emabega kiyagamba nti yateekawo ensimbi omuntu yenna aliko empewo ng'osobola okwogeza ekyo osobola okukola ekintu kyonna nga kyanjawulo bakwetaka ku miliyoni 100 ng'omanyi nti kati alina sisitimu gye yatandiseewo nti ye mu nzikiriza ye asembeza n'okusembeza ono yebbawo oli gwe nkulaza ekifaananyi ono naye mu ddiini ye ey'obuwangwa n'ennombo naye asembeza mulina okugula obwongo mutandika okutegeera tuli mu occupation buli kintu kyonna ekyasanga bali mu kukisangula bakola byabwe mulimu akayimba ndispectinga nyo right copyright z'abantu ngenda kujjamu eddoboozi ne mulabe kibayita akamanyiiro naye asembeza naye akola ki
nze mbooza under the occupation mu security alert zembawa ng'oyo ye baamuteekaawo eyo system y'okusembeza kuba ndabye nga agabula gonja asembesa gonja n'ekintu kyesitegere kiri mu kabba akalala katugambe nkidda mu katugambe nti buli muntu gwe baasembezako olunaku kiyali atakimanyi ku bantu abakulu n'abaana bato bw'avaawo n'afuna kansa oba n'akutuka ekiro oba n'afuna obulwadde obw'olubeerera ogenda bunenyezaani mu under occupation. Nkuddemu nkakuzanyire. Gezezaako okuzuukusa na Uganda naye anayamanyi awo tuvuddewo kati nina akatambi nakola olutambi ku lunaku olwokutaano ne ku lwokusatu luno neŋŋamba abasirikale ba UPDF naddala bali ku maddala ga bajjenu mwegendereze nnyo bagenda batta naye waliwo jeno omulala yafudde bamuyita ya ono jeno yafudde bamuyita jeno yafudde bamuyita Brigadier General John Mary Kaganda. Brigadier General John Mary Kaganda yafudde naye tebannabyogerako wantu wonna yono wano. Oyo yafudde kati bwetuva kwoyo nina rumors ezindaga zenjo confirminga later Brigadier General Tom Kabuye naye yandibanga zempewo ezikonta ono naye yandibanga zempewo ezikunta ono y'omu ku bantu 40 abaasooka mu NRA ono ne abali tayirawo omulabirako wonna kabawo ekifaananyi kiramu mwetegereze era yoyo ono Brigadier Tom Kabuye yali admini okuvira ddala mu biseera mu 19 mpaka 97 ku Basima House Mengo nakati abadde ku Semwai era nga admini nenga talina ebamwogererako talina kyakola kyonna nga bamuteekaawo y'omu ku Baganda abadde basigaddewo naye kigambibwa mbu naye kati abantu bano bamala okufa nemba wa information bajja ne balwana information
nga bagala gikyusa. Jo ku Rocksat nakola information nga ndabula General Peter Erweru. Ne ku Rockta neziramu nenkola video nga ndabula Peter Erweru. First and foremost, General Peter Erweru. Sina lutalo naawe musajja mukulu. Nkulabula nga bwenze ndabula basajja ababaganda bafuba na Uganda. Naye bakusindise ojja okole video ngogezaako okudifusing information gyenafulumiza ekyo nakitegedde era kansomere eggwanga message zino oluvannyuma lw'okujja ne bakusindikiza ojja okole video. Kamala okusoma message eno munjiwulire bulungi mugitegeere. Wulira bulungi nnyo era naye bajja gikwa General Erweru message zisoma bwe ziti. Lieutenant General Peter Erweru was summoned by the CMI Stoko DS on orders to respond to Lumbuye on Museveni's order. Nti Lieutenant General Peter Erweru yayitiddwa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence katibata DS ku biragiro bya Nyando Yosoferi okuddamu okudiffusinga ebigambo bya Lumbuye ku biragiro bya Museveni. Tugenze maaso. He was shortly given a red passport to display during the video message to Lumbuye, and then after the video, the diplomatic passport was confiscated and taken back to Nyando Yosoferi. Nti Mukasera bamugambye atule watula bamujjeko akatambi bamudiza passport ye emyufu nga alina okugiraga mu katambi ako ogezaako okulwanyisa ebigambo bya Lumbuye byayogedde. Oluvannyuma lw'okuva mu katambi ako passport bagimuggyeko era neddayo ewa Nyando Yosoferi nkwongera banga message esoma bete. Have you ever seen a real message to you calling my son? Tugenze maaso. After the video, General Erweru told me he believes Lumbuye message and that indeed his life is in great danger. Mohoz want to kill him, but Museveni want him to show the public he didn't take Lumbuye's word. Mbu, oluvannyuma lwa video eyo, General Erweru ayina byagambeko mikwano gye nti ye kituufu information ya Lumbuye agikiririzaamu era naye akimanyi nti ddere drinking general ayagala mmujjawo. Wabula Nyando Yosoferi nga bwakola obubadi bw'okulaga ensi nti tewali kiteebu tewali buzibu. Yagadde Erweru omukose video erage abantu banna Uganda nti ebigambo bya Lumbuye si bituufu. General kwa kugira omukozesa video eyo n'ayogera ebitakwatagana ng'empale ya Museveni. Kati General Erweru obadde mu magye emyaka gye simanyi bungi. Kyewakola mu Bwakabaka bw'Enzululu tekyali kyo. You were instructed or you were ordered. So I'm here to inform you that you are a high witness in the International Criminal Court. You are a high witness in International Criminal Court. By all means, Museveni doesn't leave evidence behind. So anytime, be aware, I'm not your enemy. Don't blame me, blame yourself. Anytime, I'm trying to save you. So if I came out to warn you and to tell the public what is going to happen to you, and then you are forced to record a controversial video turning against me. I have no problem with you. I've already informed you what is coming, but fun enough. You've been in the army and you served UPDF for a long period of time. I've never seen you anywhere putting on a NRM yellow t-shirt. I never. Sikulabangako. Ngoyambadde uniform ya NRM sikulabangako. So nga ate abantu bonna abadde bambala uniform ya NRM bakomekkereza babasse. Kati General bakusinga wadde nga ogamba nti omanyi bana abasajja bakola ebintu balemanyi. Bakwambaza ki t-shirt kya yellow ekikulaga now the NRM owns you. Bakusindisa ojjo diffusing information ya Lumbuye. Bakwambaza ki ekisati ekya kyenvu. Mistake ya sose ensobi wakoze ensobi yokubiri wagambye nti osobola okujja ettake yes jangu tewali buzibu oba osobola okutambula jangu kubanga ne Nairobi togendangayo togendanga mu nsi yonna kubanga already kyemanyi kiri kimu waliwo enjawulo wakati wa ordinary passport ne diplomatic passport. Singa bakuteekako international sanctions ready passport yo esizingo kola
bwe bakuteekako international sanctions ready passport yo esizinga okukola kati wabadde olina otulaga ordinary passport kubanga yo you can seek passport, you can seek any visa, any embassy but naye ngaowalaza ready passport ya diplomat ng'oliko sanctions, that means you can't move from where you are. So bakudiza passport ojje okola ebyo nebyo si ekyamu kyekiriwa manyi oli mbuwambe era bagenda kotta ng'abantu abala bonna naye ngenda kugamba nze sikulinaako buzibu nayagadde okugamba netegeeza abantu abalala era nenkuwa ne obulamu obulala nakuwadde lifeline endala nakusekiwalingidde obulamu bw'obulala unless ng'ogenda kusiruwala okitegeera kati bwe mba njagala okugaba ebigambo ebyo one wagambye Uganda nsi nnungi nnyo era ffe tetumanyi byamagye tuleke byabajjenero kati mukulu wava mu magye tokyali jjenero njagala kukujjukiza wava mu magye tokyali jjenero yensonga lwaki wayambadde ekitishati kisaati ekya yero tokyali jjenero baakugoba you were forced out of UPDF baakugoba so tovaayo newoddamu okwetya nti jjenero tokyali jjenero you were retired wafuna n'ebbaluwa yo so kati oli soft target toyina security kinjagala okugamba ekyo ng'omaze okitegeera nakyo nkigambye bw'ogamba nti Uganda eri safe era mwetaaga abantu bajje bagizimbe muzimbe eggwanga ali mikono birungi yes oli mutuufu Uganda yaffe naye tetujja gibeeramu ng'abantu battebwa bawambibwa nga tewali muntu asobola kwogera wagambye nti oba mbakutandika against your government bagezaako gikwatamu wagambye nti ngezaako nnyo okufuula nti oyagala kulwanyisa gavumenti yo no sikufuula nti olwanyisa government you know wagambye government you own that government so you can't turn against your government. That is your government as you stated, so I can't turn you that you can fight against your government. That is your government as you stated. I'm less concerned about your service in the interim government, but I am here to remind you Museveni doesn't leave evidence behind. Anytime I'm less concerned. So me, I've played my part. I'm less concerned about what is coming, but I know what is coming. Unless you save yourself, never ever blame me. Because for me, I've already given you a new lifeline. It's up to you to save yourself or to protect yourself. I've played my part. Abatala video eyo kanti baddemu wano katono nnyo ku bigambo ebyo omukulu bye yayogedde n'ebye mbategeezezza wali mulyoke mutegeere ebigambo bye nga bwe yabyogedde. You know what? Bw'ati bwe yayogedde. Simple advice to Lumbuye. My passport is here, Lumbuye. This is what identifies me as a Ugandan when I want to go to Turkey where you are. I know you are there. This is it. I have it in my full control. This is it. My son Lumbuye. This is my passport. Now, I don't know what your agenda is, and I don't know who we work for, by the way. I don't know whether you are trying to turn me against government or to turn government against me. But this is my government. I shed my blood for it. There's nobody else who can talk about this government more than me, because I shed my blood in it, for it, when I was in Koila Logi. Now you people, like Lumbuye, my son and others, who are in the diaspora, and even within, please, let us promote peaceful coexistence in our country. For this is our only country we have. We do not have another country. It is the only country we have. Please, whatever the case, whatever the differences, but this is our country. Let us make sure that everybody comes to Uganda and lives peacefully. Leave the issues of generals and the issues of UPDF. You don't know anything about UPDF. Leave it to us. We know it. We know UPDF. We have been at it, and we shall continue to be at it. Please, my son, Lumbuye, and the rest, please, just do your things. Make your money your own way, but don't use our names. Thank you very much for God and my country. All right, General Peter Herero. Here is my small question. Did you take time and listen to yourself? What you told in a way is yogera? First and foremost, what on first expression in getting your fananam, you are forced to come out to record that video. And there are two people in that video, although the public might see that you one person who's talking. There are two people. There is innocent Elweru inside you, but there is a second Elweru who was forced to come out to speak. The error we know, the real error we know,
It's not the Erweru who appeared here in the video. No, there are two people in this video. The scared Erweru who recorded this video and the Erweru inside you who knows the truth. So, take time and listen to yourself. You will get to know the answer. I've played my part. Mulimu abantu babiri abadde mu video eno. Erweru atidde ngana ne passport yo ne kankana bweti oyina makago lwaki bakutadde mbitooke. Bakutadde mbitoko musajja omukulu oli mbitoko kankana jeno niye ng'okimanyi. Obulumi bungi okujonga mutegedde lwaki nti tulina okununula eggwanga lyo. Bwe tosobola kuŋŋamba nti efulu general batuuka okulikodingisa ka video okudiffusinga information eyafulumye ng'ogimanyi entuufu ng'okimanyi nti 90% bonna ba serving officers mu Uganda basinga bali ku madala waggulu passport bazirina. Kabere ba minister kabere ba MP nga passport ziri mu state house ente bazirina. Kati ngooza kati nono sina buzibu nawe zenkubulidde nze njagadde eggwanga litegeere ekyange nja kuba nkikoze eki nja kuba nkikoze era nga nkiyisizaawo oyabadde Erweru. Alright. Ani ajjukira bwe nali wano ne mbagamba nti 80% emmere yonna processing mu Uganda nfu kamala okunywa ku mazzi njala kubalaba. Ani ajjukira bwe nabagamba nti emmere yonna processing mu Uganda yonna nfu? Ani akijjukira anawandiike comment nga bwenywa amazzi. Kutesa Yunia agamba yajjukira. Fatuma agamba naliko. Ani ajjukira ngamba gamba nti 80% emmere eri processed mu Uganda nfu? Ani ajjukira? Sharifa kabugoita abeerako nnyo kuno naye kaasula nako video zino. Alright, mwena mujjukira. Waliwo ka video akatambudde ku social media nga kalaga golirozi bazizi golirozi bintu byokulya biri Uganda sibitegeera nga golirozi za sponge. Kati besi byokka ebintu bingi. Mwenna balina abaana abato abasaba biscuit, abasaba golirozi, abasaba crisps, emmere yonna eri processed mu Uganda. Kebere simanyi chicken because BTS mibiki mwegendereze nnyo. Mwegendereze nnyo emmere gye mugulira abaana bammwe nammwe gye mulya kansa mungi nnyo. Ne butto gwe muli asinga obungi mufu. Abakazi ebizigo emwesiiga bifu. Eddagala mu mirafu. Ka video kano mwakalye ne kankabazanyiro lwe mutegeere nti bwe mbagamba information ku lunaku gundi. Reference ejja kuvaayo ka video kakano. Bantu mwe bayimulisa biki abaana abaffe mwana mwagala kututta ffenna tumalawo mwana mwatuko wa gavumenti ne bantu yani abakwasaganya omutindo gw'ebihi byokulya by'abantu baffe ddala mutuliisa biki bino mwana oluvanga mugamba mwana abantu babi twogerera gavumenti muntu bubi nebiki bino bye muliisa abaana baffe mwana bantu mwe ddala mba lete ebirabo layani ebibaddemu obusobo bwerere mwana olwokuba muteekamu obulabo ne musiriwaza abaana baffe muteekamu obulabo ne musiriwaza abaana baffe mwana mwagala kutta abantu baana baffe mwamalawo bantu mwe muli babi nnyo mwana mukkiriza mukyabwe ebintu bino okubeera mu ggwanga lyaffe basajja mmwe abakwasaganya omutindo bulaza temutwagaza bulamu ddala biki bino bye muliisa abaana baffe mu bulamu namba kyetakimanyi takimanyi bino baana bye balya bannaye bantu mmwe bibino mutunuulira bulaza muyinza ogamba kampuni twazikoowa oba twebweyabo buniga bwe bweyogeza mwana guguno omufaliso gwennyini gwe tuliisa abaana baffe mwana zibi bino mukikisinakisi simanya kikisinakisi pulinsi simanya chicken flavor gifuti simanya inside the biro mwana muli busajja bubi nnyo mwana gavumenti yaffe kuba mwabakulira omutindo gw'ensi yaffe bulaza ffe twalyanga bubisikuiti obwalinga obulungi nga tubwekolera wano ne kati mwatukowa mutumala bumazi mwana busajja mwe muli bubi nnyo ate katonda asaana bwabatte bubi nnyo bwe ne bufamire bwammwe nammwe mubwe bufamire bwammwe bwonebonenga nabwe mutubonyabonyeza busajja mwe muli bubi nnyo bulaza
Omanya banga lyembigulidde abaana bange mbwammwe bulaza muli bubi busajja mmwe okuva ku ttabo y'omutima gwange bulaza naye muli tutta ne mutumalawo kumanyako bannaye bwe mulisa bikiri n'abaana baffe basajja mmwe mbwa mulina mbizzi nnyo. Nze buli sekita ninayo abantu bange ngenda okujja okugamba information nga tesobola kuyita ku platform za Uganda nga tesobola kizibu nnyo kati mubeere nga mumanyi bulungi nnyo lwaki tubagamba information eyo. Alright, tugenze mu maaso. Naka video kembazanyidde emisana olwaleero kembateredde ku Facebook kakoleddwa National TV naye abasinga obungi omwesule gwa Nagamba nenjagala kabaza kaddakiika 5 mukawulirize bulungi nnyo then bwe tokamaliriza tugende mu part 2 eya video yatulese njagadde nako nkabazanyire lumu mukategeere tugende mu part 2 eya video yatulese goba document district ya Rakai yonna eranye border Tanzania tebalina mu luguudo lwa Kolansi n'olumu era Kai nenga balina ba MOP NRM yesengayo nenga tebana luguudo lwa Kolansi. Kino tekiri Rakai yokka, kino kiri mu Uganda yonna ekiri mu eastern side of the country kitokota sikisanikire ekiri mu eastern side of the country mbali ludda weyo terinyi wayo nenguudo mfute bakolanga nguudo wabula sente bazibba zitwala mu mitala w'amayanja. Ba comrade ne banyaba kanso nga sinazanya ka video kano kanso kempisewo message eno mujiulize bulungi nnyo. Febe twogere bigambo bino tubadde tulina gwe tuwalana tuba tukujjukiza obuvunaanyizibwa nga muna Uganda amakubo ngendo okulaga naawe olw'olumu ojja gayitako si beera Kayi bokka si mu eastern bokka naawe ojja gayitako naye amakubo ago galimenti okukolebwa kusereza omusolo eziyisibwa ne ziriibwa abazirya mubalabako nga bakola ebintu ebyo. Bulaza njala kutegeeza ezo kalina zoolaba eziri ku buli kkubo erifuluma Kampala neringira Kampala ne apartment zoolaba ez'ebbeeyi ezo zonna business z'abasajja abali mu gavumenti ze ssente zibadde zirina okukola enguudo ze ssente zibadde zirina okuzimba amasomero ze ssente zibadde zirina okugula eddagala mu ddwaliro ze ssente ezibadde zirina okuteekebwa mu bitavu by'eggwanga okukola project eziyamba bannayuganda ze ssente z'abasajja zibakwata ne bakozesa. Njagala ombuulire gwe ng'ategeera lwaki abasajja bano bafunvubidde nnyo buli omu okuba nti atwala oluguudo olulamba olufuluma oluyingira Kampala kilometers 10 okuva mu park no mwina ne kyemutamanyi okubala distance oba kilometers okuva mu Kampala tebazibalira mu park ampo bankadda bazibalira ku kizimbe ekiri opposite Barclays Bank head offices e Kampala. Bova ku post office vote ekizimbe ekyoddako Kampala watandikira okubala. Njagadde kola abantu mutegere bulungi okubala olugendo lw'otambula ng'ofuluma Kampala tebalubalira mu park empya tebalira mu park enkadde balubalira wali mu ku kizimbe ekiri opposite Barclays Abusa in fact bagita Abusa Bank oba bova ku post office ekizimbe ekiddako awo wali entabiro gye babalirako olugendo lwonna olufuluma Uganda oba oluyingira Uganda oba olufuluma Kampala webalira olugendo so si paaka mpya si paaka nkate baddamu ne bakulya ssente. Ontegedde bulungi nnyo olwajagadde kikutegeeza okutandika okubala olugendo lwonna ng'ofuluma Kampala balutandikirawo ku kizimbe ekiri opposite Abusa ya Kampala Road. Eno ye post office waliwo akaguda nekyo ekizimbe ekiddako batandikira okubalira awo we babalira kilometers z'ofuluma okudda Entebbe okudda Mityana okudda Masaka okugenda Ejjinja okugenda Ebombo webalira kilometers ezo webalira. Kati mukitegedde waliwo agenda ekiwakanya kubanga kuna batamanyi bangi negendo kinoonyerezeeko tezitandikira mu paaka mpya tezitandikira mu paaka nkadde oba ku City Square zitandikira wali waggulu wenkugambye webatandikira okubalira
kati njala kugamba fulaati zonna eziri ku luguudo lwonna olufuluma Kampala ze ssente zibadde zirina emmenti okukola ebintu by'abannansi. Ebizimbe byonna byona ebiwanvu ebimeruse mu Kampala za kedizaani zezo ssente zammwe ze ziri emmenti okukola ekintu ekyo. Kati bano beera kaayi njagala owulirize. Bw'otuuka mu disitulikiti y'e Rakai nga gy'olaga tomanyiiyo, akulagirira ng'ayita ku lukomo lw'essimu n'akugamba omusomera ebigambo ebiri kapande k'olaba. Kikwetaagisa okufuna amazzi osooka okanaaze, anti bonna bwakwatadde ekimemmette ky'enfuufu. Okukakasa ebyogerwa bava mu kitundu kino nti disitulikiti yonna terina luguudo lukube koolansi. Tubitaddemu engatto ne tutalaaga enguudo ezitali zimu mu kitundu kino. Tutandikidde ku luguudo oluva e Rakai ku disitulikiti ne ludda ekibaale okutuuka ekibanda Ntantamuki. Wano akafuufu ke kakwaniriza. Abantu bangi nnyo abafiiridde ku luguudo olwo nga bazze ng'abalambuzi mu Rakai. Kati juzi tulina abalambuzi abaava e Kampala ne bafiira e Kamuli, baali 12 baafa omulundi gumu. Kyokka bw'otuuka ku lutindo olusomoka omugga Lukoola okutuuka mu tawuni y'Ekibaale, emmotoka tezisobola kuyisiŋŋanya 2 omulundi gumu. Era wano tubadde tulina okulinda emmotoka endala zisooke ziyitewo. Wettuukidde ku luguudo oluva e Kawendo okuyita Ekibaale mpaka Kyalulangira, tusanze enkuba kyejjeekye, era wano abasaabaza ebirime okubitwala mu butale babadde kuyoleke. Abantu baffe tebasobola kuyitawo, naye singa batuwa ku ssente ne zijja mu bungi tuba tusobola okubeera nti tukola enguudo ennungi. Eno yewava amatooke, yewava ebijanjaalo ebiriisa Kampala. Abantu ffe tebasobola kutambula kuyita wantu wano oluguudo lubi. Ekisaanyi badde kituufu mu nteekateeka ya gavumenti ya Uganda ng'eri bulungi. Gavumenti ya Uganda bw'ebanga eteekateekera omuntu oluwansi n'obanga temuteekateekedde bulungi kati nze bona ateekamu amafuta gaaga nawo gaalinnye ninda kumuteekamu essente owantu yantambudde 2,000 n'atambulirawo omutwalo. Nga tukyusizza obuufu tukomyawo ne tukwata ku luguudo oluva e Lumbugu okudda eri Antonde nga luno luyita mu bitundu omuli Buyamba, Kagamba, Lwentulege, Lwamaggwa mpaka Lyantonde. Mu katundu akayitibwa Kirunda Maliga ku luguudo luno enfuufu eriwo oyinza okugamba nti bagireetera ku mmotoka ne bagiyiwawo. Mu myaka gy'ebyensimbi egizenga giyita gavumenti ebaddenga eteeka ensimbi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ku buli disitulikiti obukadde obusoba mu 300, wabula ate ku mwaka gw'ebyensimbi guno 2025-2026 yayongezaamu nebanga buli disitulikiti egiwa ensimbi ezikunukkiriza okuwera akawumbi kalamba. Wabula bw'onoonyereza erudda n'erudda okulaba biki disitulikiti byegezezaako okukozesa ensimbi zino mu kuddaabiriza n'okuzimba enguudo, ate disitulikiti y'e Rakai mpaawo n'ekimu kye twalabyeko kubanga amakubo gonna gakyali mu mbeera eno nga bw'ogiraba. N'abasuubuzi bandibadde balina amaduuka ag'enjawulo naye n'amayumba ng'amayumba, enguudo ebirime ebirimiddwa ku kkubo, enfuufu ebifugazizza nnyo. Tuli bakadde tuluddewo ffe nga Rakai, ffe kitwalibwa disitulikiti ey'okulabirako mu Rakai mu ggwanga lyonna, naye okulembeza tebukoze kimala. Abantu bajja n'embaguza ku meloni naye nga baagalamu piisipiisi, naye enfuufu empitirirako kubanga bw'ensala meloni eyo enfuufu omukasitoma addako okujja asangako enfuufu nga nnyingi. Wano maze emyaka 10 nga bweyo takisi naye okusomeza kwe tulina ku luguudo luno tolabona n'emmotoka zitufiira mu kkubo, zikazoba nezifa n'otuka emmotoka neefa ng'olinga tawa musolo, era ntubonabona n'enfuufu bakasobola batuma emmotoka zitukaddiyeeko ne zikaddiye lwaki lwa luguudo. Enfuufu ng'ogenza ogimanyiiza amaaso n'okkiriza otambule. Bw'oba ogoberera emmotoka ezimu olina okwegendereza anti waliwo w'otuuka nga tokyalengera gy'olaga. Oba okyakungiriza enfuufu etagambika ate n'ogattako ebinnya ebikutwala nga weesuukunda okutuuka gy'olaga nga kale emmeeme eyo bw'eba tesobola kuzibira bye yaterese weekanga ebizzizza. Yadde embeera enguudo z'eno mwe ziri teyeeyagaza, abaayo basigala bakoleramu emirimu gyabwe kubanga mwe bajja ensimbi ez'okwebeezaawo. N'amakubo ag'omu byalo emmotoka ogirengerera eri n'odduka weesega enfuufu oba okufuna akawero w'ebikka amaaso.
ekyennaku n'ebimu ku bimotoka ebirima enguudo tubisanze ku kitebe kya disitulikiti eno nga byafa dda. Ku luno twasuubiziddwamuko ssente ez'enjawulo tugenda kuba tukola enguudo okubeera nti twongerako ku mutindo gwe tubadde tukola luli tuyiwekoko maramu first class maramu. Olw'okuba abatambuze nabo babadde batambula beebalama enfuufu naffe kwe kusitukiramu tutuuke babadde batya okuyita kituweddeko olulinnyeemu engatto n'ebuliramu. Wangi luno lwe lumu ku luguudo oluli mu mbeera ezitanyuma kulabwako n'amaaso so nga abalukozesa nabo basanga akaseera akazibu nti buli omu anoonya wa wadda okusobola okutuuka gy'alaga so nga bw'oba olinnyeemu engatta eggweramu nga bw'ogiraba. Nze Ronald Senvuma, NTV eno Ekooki. Bakugambye n'ebyuma byali bikola ebya district mubira byonna byafa dda. Ba protectinga bibafuna gains zaabwe kati katugende ku kinyusi kya video. Mukyalo Bina Nabba yasaba minister General Katumba Edward Wamala akali amagwa Seggona mu kyameko wano. Abasajja babbye eggwanga ne balifukamiza kati liri mukka abatwahanga entulege. Mukimanyi bulungi nnyo ensimbi eziteekebwa mu nguudo za Uganda mpitirivu nnyo n'enguudo zikomekeza tezikoleddwa. Wulira abasajja ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mbarara oba e Masaka kasita otuuka e Nateete ng'ogenda Masaka jama akukwata okuva e Nateete mpaka e Mpigi nga jama akukutte. Kino kiriwo buli lunaku naye solution baagirina ne bagaana ogikola. Abasajja bano kye baakola mu mapping era mu nguudo enkadde babagamba okukola oluguudo olugenda okujja traffic ku luguudo lw'Entebbe no connectinga oluguudo lw'e Masaka direct ku Ntebbe balina kukola luguudo oluva e Nateete okutuuka Nakawuka. Abasajja bano kye baakola mukimanyi? Bagenda ne bakola Northern Bypass eyo ne bakola Entebbe Highway Express ne bayita eyo gye beeguza ploti Mbisaalu ne bakola oluguudo olwo mpaka dutuusa wa Ntebbe ne baleka oluguudo lw'e Nakawuka odukola sente ne bazibya jamu n'asigalawo. Era ne bagamba nti mukolo oluguudo lw'e Nakawuka lugenda kujjako jamu w'Entebbe ng'oluguudo lw'e Nakawuka luno omuntu ava e Mbarara ng'agenda ku kisaawe Entebbe tekimwetaagisa kudda Kampala ayitira Empigi ku bikondo n'aleega mpaka Nakawuka n'aviirako ekisubi n'alyoka aleega mpaka Ntebbe. Babboyi bano olw'omululu baagaana okukola oluguudo olwo era baamaliriza bagenze bakoze oluguudo lwe bayita Simanyi Southern Bypass oluyita Mbitoogo ne luyita eyo ne luyita e Kaggaba mpaka lugwa Empigi ne lukalugwa ku lw'e Masaka. Njala babuuza basajja mmwe naye ng'oluguudo lw'e Nakawuka oluguudo lw'e Nakawuka Nabbanja Katumba Wamala balaunchinga emyaka 2 emabega dukola sente z'oluguudo zino zaalibwa oluguudo terukolebwanga. Ompulira lwaki abasajja tebakimanyi okukola enguudo mu Buganda babanga baga nti bazimbye Buganda lwaki balukola mu lutobazi ne lubeerayo ne lufiirayo oba ne lutagwa naye nga tebakoze enguudo mu Buganda. Naye nga ojja babuuza oluguudo lwede weeruli oluli menti okujja jjaamu ku luguudo lw'Entebbe oluguudo oluli menti okujja abantu bava e Masaka nga teyeteetaagisa kudda Kampala kudda Ntebbe weeruli kiki ekikosa Southern Bypass? Kiki ekikosa Southern Bypass ng'oluguudo lw'e Nakawuka mpaka Kisubi mpaka ng'osobola okuyitamu mpaka n'ogweri ku giri enkikutwala mpaka Ntebbe ku kisaawe kiki ekibagaana okukola oluguudo? Olumu Katonda agenda kuva mu Uganda olunaku lumu bwe luti ekimotoka ky'amafuta kibaluke bagenda kwokya abantu okuva Entebbe mpaka Empigi nga tewali motoka ekyuka kuvaamu. Ekyo kibage mu kirinde.
olumu emmotoka oba y'amafuta oba yaki emmotoka egenda kukoleza emmotoka emu bwete tuyinza okufiirwa abantu bawera ne mukakadde ku luguudo lw'Entebbe oluguudo lw'e Masaka olwo luti ekyo nkibagambye mukirinde gwagamba nti towulira wa netiwaka yonfu essimu yo gidde mu buto restarting oba refreshing okomewo nkiddamu olunaku lumu ekimotoka ky'amafuta kigenda kutulika oba kitulikidde Busega oba kitulikidde Empigi oba kitulikidde Ensagi Nabbingo Buddo abantu abasukka 5,000 bakakadde bagenda kujja nga teri motoka esobola kwekyusa kuva mu layini nga zonna zigenda kwokyebwa lumu layini emu ekyo mukirinde era singa n'omuntu asobola kikozesa asobola okukuba emmotoka y'amafuta eri mu layini eyo n'amanya nti abantu okuva Nateete mpaka Mpigi ngenda bocha nga tewali evudde mu layini asobola okukikola lwakawo mentality kuba temutegeera sirina motoka Uganda sirina dda akagaali sirina wadde motoka dde omusumali wadde natti naye mbagamba ebituufu bye mutaagala kuwulira abantu basasula omusolo amafuta ga bbeeyi emmotoka zaabwe zifa bafiirwa obudde temusobola kukola ku nguudo ng'oluguudo linakawuka we luli olusobola okujjamu ku Ntebe Road olusobola okutwala abantu ku kisaawe Entebbe nga tebeetaaze kutuuka Kampala ne musi ogende kati okuva e Kampala ogende e Masaka oba ogende e Mbarara kikwetaagisa kati essaawa esukka wasuwa 8 ezaalinga essaawa 2 mbagambye oluguudo lw'e Masaka olwo okuva e Nateete mpaka Mpigi emmotoka emu ey'amafuta erikwata omuliro bagenda kuca abantu abasukka mu kakadde ekyo nkibagambye kubanga emmotoka zibira lyanda kulyanda mu jjaamu nga bekubira engombe tutututututu ku zonna ezigenda n'ezifuluma Kampala omuntu ajja kukola ekikolwa eki mujja kwewuunya gwatamanyi mugaso gw'oluguudo lw'e Nakawuka gwe guno wano wammanga oluguudo lw'e Nakawuka lusaavinga abantu b'e Mutundwe lusaavinga abantu b'omu Kinaawa lusaavinga abantu b'e Kabojja lusavinga abantu b'e Nateete lusavinga abantu b'omubobo bekyengera lusavinga abantu b'e Buddo lusavinga b'Enkongolutale lusobola okusavinga b'e Kajansi lusavingira ddala mpaka Mpigi ku Bikondo nga buli omu avaako buvi bw'ati era n'omugaso gw'oluguudo olwo nti bw'oba ova e Masaka ng'ojja kugera ku kisaawe Entebbe tekikwetaagisa kujja Kampala obulankingirako Empigi ku Bikondo bw'oti n'osala n'olega mpaka Nakawuka n'olyoka olega mpaka Entebbe ku kisaawe kiba kitegeeza nti bw'okola oluguudo lw'e Nakawuka luno jjaamu w'e Masaka Road oba omuggyeko abantu bagenda okuvuga emmotoka mbwe aba bayita kuyita Nakawuka tebagenda kuddamu kusanga jjaamu mpaka Masaka wabula kiri ku luguudo olwo mbagambye ekiko Katonda agenda tuvaamu okulaga poor administration emmotoka emu egenda kukwata omuliro bagenda kwokya abantu ba innocent Ugandans abatamanyi buvuyo omwe nabubbi bwammwe kujja kuvaako emirambo ejuira n'akakadde nga bagiridde mu mmotoka ezo ekyo nkibagambye mukirire mujja kirabako wano ekyo nkibagambye gwe nogera n'okola oluguudo nemuyisa oluguudo ate simanyi nemuluyisa luddawa lugwa ate Empigi luva Empigi ale ludde ku Masaka Road nga luno luva e Nateete olusobola okukola emirimu gyonna muganya oddukola ssente mwazifulumya Katumba Wamala Nabbanja akali amaggwa Ssegola Lubega ne mugaana okumontalinga ssente ziri luddawa olwo guno bagaana oddukola kubanga mwagala kulyankuzibwa enayo ngimaze saagala kuddamu kubaleekaanira era njala mukitegeere kati comrade waffe Bobby Giant n'abalala bakwatiddwa n'abalala bakyakwatibwa abasinga obungi tumanyako bakomrade baffe bali mu Kampala bali ku kitebe nyino bategeeza nti buli kitundu kyonna ekya Buganda nga bwe nabagamba kyalo ku kyalo bali mu kuwamba abaana Eruweero Nakaseke akakasajja akazaala empyomu kakulembeddwamu abasajja ba Iso n'abasibe bali mu kuwamba abaana Nakaseke Luweero waayo yonna babamalawo
mu bitundu bire bya Uganda binadira Buganda bagenda kyalo ku kyalo bali mu kuwamba baana ba Buganda buli ayagala ekyuka bayagala babawamba batwala mu drone abalaba batta abalaba buzaawo ku byalo si Bobby Janti yekka. Bobby Janti is a public figure manyikidwa nti futu soja wa amaanyi omusobola mutegera bati waliwo abantu batamanyikidwa nga bali mu kubawamba. Lwaki babawamba? One, we kumalamu omukulembeze wa amaanyi ne tiimu ye naye buli okwata Bobby Janti ejaba Bobby Janti aba ate nga bamaliridde. Buli okwata Edi Mutwe ejaba Emodi Mutwe 10 nga bamaliridde. Newankubadde tulina mu enkwezenge neye abaana bali determined okutwala gwanga maaso bajja kikola. Kati Orange anamulize message yange eno bulungi nnyo era njagala mugiwa amatu. Amanya Nzerumbuye njagala munsalira ka video kano makatambuzi ku social media platform yonna okwetola ensi yonna. Gwe muna Uganda gy'oli nga tonnatambulako kuba tonnabeera nnyumba na Uganda jala sooka kujjukiza osooka omanyi nti odiringa ne munna Uganda nga omanyi bulungi nnyo. Munna Uganda yenna w'omusanze tosobola mweyalira n'omwebikka n'oloota n'ofuluuta bw'oba oli ne munna Uganda webaseeko okutukumu ng'okutuukula kuwulira. Bw'oba olina odiringa ne munna Uganda webakenga eyise limuliraba ng'eddala olizibiriza tobulizaako. Video bagikwatamu naye nja byogera. Bw'oba odiringa ne munna Uganda njagala omanye omuntu gw'odiringa naye nkunnyonnyodde by'olina okubeera careful nabyo. One, munna Uganda akyukakyuka alinga mbeera ya budde. Munna Uganda abasinga obungi tebaagaliza. Munna Uganda tayawukana na bulogo. Munna Uganda tayawukana na butaagaliza. Munna Uganda asobola okukulyamu olukwe essaawa yonna ng'olowooza nti olina muntu oyo munna Uganda wonna w'oli. Munna Uganda akantu akatono kasobola omwerabiza ekintu ekinene. Munna Uganda akantu akatono ng'akafunye kasobola omwerabiza ekintu ekinene kye bamusuubiza olw'omwoyo mutono. Kati kankunnyonnyola otegeere. Bwe twatandika struggle mu 2012 paka olwalo twali abantu bangi nnyo aboogera ku mitimbagano. Abantu bangi baateekamu ssente. Wabula abantu bangi nnyo bagenze bakyuka abalala baasirika busirisi. Kati kambannyonnyoleko lwaki abantu abamu bakyuka oba lwaki abantu abamu bakyuse. One, waliwo abantu betwayitanga abakomredi bannaffe nga struggle baagitunda baalyamu ssente. That is the fact. Eriyo bantu bannaffe nga baba bawa ssente ne bakyuka both mu diaspora ne ku ground nga basente baazirya. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi. Eriyo bakomredi bannaffe nga baatunula nnyo okwetegereza ensonga tebakyazitegeera olw'ensonga tebasobola kugamba nti nze ndi committed ku kintu gundi kyonna ekijja siva wano. Bannayuganda tulakinga ekigambo kye bayita commitment. Tetulina commitment. Nti kyangu nnyo omuntu okukusanga ng'ogenda Namboole era n'akukyusa n'akutwala Nateete. Bw'oliva mu kiraasi omuntu okukusanga mu kkubo ng'olina ky'oyimbiddeko n'akukyusa akuteeke ku kirala. Ojja kuba okazi wadde, ojja kuba osajja wadde. Commitment kintu kikulu nnyo. Nti singa ne Museveni yalina obudde nga mwangu wakwasaamira bamukyusa teyandiwangudde lutalo lwakuba si yaluwangula. Kati bakomedi abasinga obungi baabagula ne balya ssente ne bavaako. Abalala baabulira mu kkubo. Wabula eriyo bannaffe abakyagenda mu maaso nga bakubira bakomedi baga nti mamuloza struggle ekyatiri struggle tebikyaliyo ebyo. Naye ng'abantu abo abamu batambula ne president nga balina mu diaspora. Naye nga babaga president mu America n'alinnya ennyonyi. President alijjemu n'alinnya ennyonyi n'agenda okubalaga nti bwali. Naye ng'atambula akubira abantu amasimu nti tekyali struggle teriyo terikyamaanyi. Naye nga ye mu public alaga abantu nti kwalo kyo abo bangi nnyo we bali. Kati gwe comedy yagala enkyukakyuka. Abaganda bagamba nti amamese amangi tegeesimira bunnya saagala obeere mu kkoliro y'amamese mangi. N'abantu abatono basobola okuwangula ekintu. Tolinda muntu yenna kukwegattako kukyusa ggwanga lyo osobola okwekolera ekintu ekyo. Teweebuuza nti ababologa be batandika nabo bali luddawa abamu babagula. That's the fact. Teweebuuza abasanga ssente mu struggle bali luddawa abamu baasigala awo bali confused babagambye ebigambo nga tebasobola kufokasinga. Kati njala kugamba nti abasinga obungi njala tofokasinge ku struggle. Beera committed.
nti omuyaga ne bwe gujja gw'ogenda kulemerawo. 1 teriyo munnabyabufuzi gwe badiployinzeeko ssente oba gwe bainvestinzemu ssente okwonona okuvuma okukusa bwansi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliyo mu Uganda ni history. Bablackmailingawo amen. But tewali muntu gwe bablackmailings gwe bandamayininze gwe bavumye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliyo. Ba TikTok bawadde ssente wakati w'5 ku miliyoni bakeera ku macha kuma social media platform kuvuma niyo jja mubuuza waaye. Osobola okutuleetera obujulizi bakuwadde ku byoyogera. Tagenda bukuleta kuba bamuwadde ssente. Naye akugambye ebigambo ebyo ali mu bed space nga newaabwe ye breadwinner ndi singa Dubai mugamba nti mwenna mufulume agenda kudda atandika okukaba ng'embaata eweekeera. Obwongo tabulina n'atamanya nti ebigambo byayogera bisobola okukyusa eggwanga lye. Kati ye bamuwadde ssente nga TikTok n'alowooza nti bw'atandika okuvuma n'okuvvula n'okusala omugambo kira kye kigenda omwongerako ku nfuna ye. Egyo giri 5,000 kali kakadde. Eggwanga lyo ddene nnyo okusinga 5,000. Ekikufuula ow'enjawulo n'abantu okugoberera ebigambo byoyogera ku ggwanga lyo. Ebigambo by'okwegadanga gundi ebyo tebiwangaala naye ensonga za struggle n'omwana ali mu nasala ali mu lubuto ajja zisangawo bagambe nti ono gundi yayogera ekigambo ki yali akyogera. Lwaki musoma Martin Luther the King? Lwaki musoma ku Yesu Kristo? Lwaki musoma ku bantu abayogeranga ensonga ezayambanga ensi? Ebyabyo tebikyukanga kuba baali balwanira muntu wa bulijjo. Ebintu byemwogera eby'ekisiru ogundi yakyayoona ogundi yakwanyoona ogundi yavudde mu maka ebyo tebisobola kuwangaala byakiyita mu lujja wabula ebigambo byogera ku lw'okwogerera abantu abasobola kwogera nabo balwanirira biwangaala nnyo era bikuyisa muzira. Njala kugamba lwanirira eggwanga lyo nga terinalemerera kulwanirira. Eggwanga lyo balitwala we are under occupation. Akuwadde ssente sokombuuze naye ssente zino zompadde zaaki? Ndizavuma Kyagula muvumira ki? Akuwe ensonga lwaki akumuvuma era akuwe n'obujulizi. Muleke kwonona kaliyaza. Mujja tuuka okudda e Kampala nga goza na TikTok okuliko abantu 5,000 kuliko akandi nga nobody knows you. Abantu bangi abali mu bulumi nga tebasobola kwogera ayina social media platform gw'osobola okuboogerera. Kati bw'otandika ate okuvuma omuntu alimu essuubi lyabwe ojja tuuka e Kampala nga you are nobody nga teryakumanyi. Nkuddamu okutegeeza gwe omwana ali ku social media platform nga kuwadde 5,000 kakadde ovume Kyagulanyi. Golooza nti oyina bakulaba oyina numbers ojja tuuka e Kampala ng'ensi ekyuse oba ng'ensi ekyuse nga nobody knows you. Teryakumanyi. Ekinya kyewaleka mu lujja ewamu kikyaliko. Ennyumba yakitawo tekyukangako. Kitawo ssente ze yasigala afuna ze yafuna. Banyo kubafunidde embuto ku lujja tekikyukako. Eddagala malo teririiyo. Buli kimu kyewaleka nga gye kiri. Njagala kutegeeza mu bavubuka mmwe n'abakazi mmwe abali ku social media. Tewali kigenda kukyuka mu Uganda nga temwenyigiddemu. Buli kyewaleka nga ova Uganda ng'olinnye ennyonyi kikyaliwo tekinnakyuka. Gwe buuza omuntu yenna yakava e Kampala akubuulire kiki ekiri e Kampala olyoka okwata essimu yo okuvume Kyagulanyi. Nkuddamu ne bw'onoomala e Saudi Arabia emyaka 10 Uganda tegenda kukyuka egenda sigala nga bweri nga temugirwanirira. Ne bw'onoobeera mu Amerika emyaka 10 ng'ebintu bya seegiwaleka mu Uganda byebiriwo tebikyuse. Same people, same problems, same issues, same troubles. Byebigenda okusita bikyuka. Kubanga abandi badde babyogerera basirise babadde ssente basirike kati kankunnyonnyole. Gobadde okimanyi abaali ba promoter ba music kati bafuuka ba radio presenter. Era babawa time babeera kulinga baanalayizinga. Naye nga abasinga tebalina mayumba basula mu looja basula mu motoka kati bakola ku radio. Eyali Katikkiro Buganda kati yafuuka music promoter kubanga bakola distraction na diversion. Abali ba YouTubers kati ennaku zino babulira mu mboozi zaako buwemu kubanga ye system gye babateerawo. Gwe tewobuuza ki bagitaddewo.
embaga omuntu akyapangisa lumu kisenge ddi bamukoledde embaga ya bukadde 3 baana bawala mudibye nnyo mulimba baana bawala mudibye nnyo mulimba tosobola kunganzika mu nyumba ya mizige ya kisenge na ddiiro ng'embaga mukoze ya bukadde 3 nedda mudibye nnyo kuno kulabula bamaada yena gye muli omusajja yenna gw'oyita omusajja akulamaka tebaayo muzzukulu wa Farawo agamba nti agenda kukyala kukwanjula ng'akyapangisa tebaayo muzzukulu wa Farawo agamba nti mugenda kwanjula kukola mbaga bakuwasenga muli mu muzigo bakoledde embaga ya miliyoni kale katuge miliyoni 10 lwaki tebazi kuwadde mu hard cash ogule poto zimba maka oba otandike business lwaki bagikutira mu mbaga njala soko kubuuza wano aho mugenda kubeera confuse mugenti yali against mali I'm not against mali njala kubuuza nazzi kuno mu Buganda nga kasito kyale wasenga n'ogenda n'oyanjula ebisigadde oli wadde mu bikolera ku pensiyo gobadde okimanyi nti bw'okola embaga simanyi mpasizza terina kyekwongerako obuli bwomusulako bwe bumu obukode bwo mu kisenge busigala bwe bumu tewali kikyukako wabula mwayisa abantu okulya era bagenda basunga mukutte ssente musasudde ebidongo mwe temwena kye mweteereddewo mukutta emmere mbawadde ssente temwena kye muddimu mukutta owadde ente owadde decoration muwadde ssente mukutta aboogezi mbawadde ssente mukutte buli omu muinvestinzemu ssente okuteekawo function mugenda kuva abantu mugende mu nyumba yammwe nga temulina value addition ku mbaga yammwe oba mukitegedde embaga gye mukola terina value addition ku bulamu bwammwe wabula you adding value to other service providers for them they gain more than what you think that you've gained togenda kukyusa styles mbadde mukolera mu tulumuzi tozigenda kukyuka buli kye mbadde mukola kigenda sigala mu normal position wabula temulina additional value gye mugasise ku bulamu bwammwe wabiri wabula mukutte ssente muziwadde ba service provider be mugasseeko obugagga gw'otudde bakubidde akayimba kutte sodo nyoli eryokaga kumbu omuto mukalu na kino kiddamu sente husband wo boyfriend wo zagenda okukubamu empeta azikulwa kiro gulemu ploti ozimbe mu akayumba bemba mufunye butakanya nga mwawokanye ogende mu kayumba ko wetulye kubanga embaga tena kigenda ko gatako after divorce biwo byerera I'm disappointed I'm heartbroken Oraba bilioni yabao kana negwe chiyingi wawe nalwadda wawe namukasa golo za bwasemba yo mulavu you have to plan for your future and you have to have plan B nkugambye gwokutte milioni 2 okoze embaga mukyali mu turums mumuli njala kubuza value added kije mweyongeddeko mwabe wasize embaga nemwe value added gye mutadde mugitadde kumba service provider owa venue ow'ebidongo ow'emmere aboogezi n'abana mubawadde ssente mwani abawadde okubongerako mweyongeddeko ki ani akugaranti nga nti abempeta tebanoba
The only valuable thing in the marriage kwe kugenda wasenga n'ogenda maka g'abazadde b'omukyala n'okyala ne bakumanya officially ebisigadde it's upon you tekikakata konti omuntu muwase embaga no kubanga empeta teyina value addition ku your life. Eri abagendo kidibatingako yano muje musiri byagenda tabitegera nkugamba empeta owo okuwasa omukazi no spending millions 2-3 tekirina value added je kikuongera kugwe ne mukazi wo wabula gwe oyina value added ngo osasula ba service provider abadde abazze okubiriza omukolo gwo bavaawo ne sente govaawo naki bobo yagala nnyo mukazi wo ngero omulumirira nnyo sente zewandikoze mbaga mugulire opoloti omuteremu ennyumba z'abapangisa bwe mwawukana at least abenga ayina kyalina oba mukwate sente zo mu setting mu project ngegenda kuzanga sente embaga kintu kyakwejerabya tekina kye kizza wabula kitwala butwazi mwavoiding ennyo mwendo economic crisis gye tulimu okwavoiding okuspendinga ku kintu ekitagenda kuzza magoba mu mmwe ompulira bulungi nnyo. Gwo mukazi omusajja ogati ngenda kuwa mugambe nti sente zikwate ngolira poloti nzimbira mwaka nyumba ezabapangisa awuliko omuyiriravu nesigado gimusibire mu kavero gimuwe atambulenga nayo genda okukola ne bwadda ne mukuula bali mu motoka kuddanga lavu yagira bako naye akola embaga ya bukadde 2 mukere ncha mutandika okwawukana bako kasukira kesezi biriddewa lwacha kusindika wamwe lwacha kuuza gwe toyina wamwe tasobola genda nobera lwacha kusindika wamwe. Mwe mada nkubuuza lwaki baboyi chawudi aganda okwata bukesi bina gagende wamwe lwacha kusindika mwe. Nze siri wano kusanyusa muntu mbagamba kituufu ayagala anyige ayagala ayige mukozeseke emitwe gyammwe mugaba bobo njagala nnyo sente z'embaga zikwata ozigulire mu poloti zino buzibu bwabapangisa ne bwe tuba tufunye obutakkaanya njagenda n'abaana bange embeera eyo period. Bwamala okuzi sente z'embaga bazikutira mu project oba project sobola bagasa mwenna mukwatira avo nesigaddewo gy'oli ajja wasikire yajjajja ogiteeka mu kavero gimu agende ku mulimu mu ofiisi mukudde wakkana abali bakyali banne nga laavu agirina naye abanga oba mentality eri mu kuteeka kompeta yabeera awo mutuuke okwawukana akugobenga agoba ekiyenje embudde ewammwe ng'akwate busutikesi biri n'akaveera bino bya boss babiyita Sofia n'abikasukira ku lubalaza fulumadde wacha guba okudde wamwe no babikubye mmeka mu bikazi byattu biroola nti nze ndi embaga mu bulamu buli muntu yenna ateeka okubanga alina ekintu ekimuleetera sente ezisustaininga life ye eri abakazi n'abasajja ng'olina okubanga woolinga weebeezawo ng'omuntu. Ensonga lwaki abakazi mukaba nnyo twaha ng'entulege mwe mulowoleza nnyo nti mulina okubeeraawo nga temulowooza nti embeera egenda kukyuka. Anything can change anytime anywhere. Omuntu asobola okukyuka. Kyembagamba okigwa lugiwali. Naye nga osigaza right y'okukola embaga nkiddamu osigaza right y'okukola embaga sikugaana oli waddembe okukola embaga nkiddamu osigaza right okukola embaga ompulya bulungi nnyo osigaza right okukola embaga nga bw'oyagadde ku ssente zo naye few moments later nga bakutte mu keesi bobubiri ne kyosofia bagamba dde wammwe. Lwaki akugamba dde wammwe? Kubanga manyi you belong to your parents' home, not to his home.
kasaga samose kaki gano ge mazima just the cigarette shikameka kambi bagambo olwalima mwagala nnyo byonone sinero kambi bagambe kati gwe mada ali wano nawe boy chawde mutabani wa fala ali wano kankubulira ekigambo kino kinonyerezeeko mu esimu yange eri public mujja kumbulira reference obufumbo kubera kusala wakati w'abantu aba babiri erebeera ndagaano nefa basajja basinga obungi tuwasa bitundu bya kyama era abakazi bakimanyi bana abakazi bano bola bakuno bamanda bakimenya basajja bawasa bitundu bya kyama tabawasa mitu era fe tugwa mulaavu n'ebitundu by'ekyama lwaki ogenda okukola embaga ogenda kukola embaga ogenda kuwasa omukazi ogenda muwasaako ki kufumbira emmere restaurant zifumba ku makya n'olweggulo ne delivery gyali siwe kiri nti ekiwojjolo bakitunda ku Kampala buli bakitunda ku online ne ku street wazimale zitunda ekiwojjolo ekyo nakyo wekiri service weri engoye badobbi we bali basobola ozooza ne ku byalo we bali basobola ozooza. Those are the services. Choino okuwasa babuyita buvunaanyizibwa na muntu agenda kukulaakulanya. Choino okuwasa muntu agenda kukulaakulanya na kubeera mu biseera nga teweesobola. Ompulidde bulungi nnyo ekikulu kiri bwe kiti gwe wenna bw'oba ogenda kuwasa oba okuwasibwa noonya ekintu kye bayita mase ng'omuntu gw'olina epata nawe akuwulirako mase. Mase kyekiriwa kyekisa bw'oba ofunye ekizibu ng'akuwulirako ennaku ekisa nti bambi nemba mwekyaye nga muyombye waliwo moment omuntu nakunaga bambi ate kati ye musajja wa oba ye mukazi wange. That's what we call love. That's what we call love. Ekyo kibayita mase mwe gye muyita love. Love bagitunda ludda wa if I may ask. Supermarket chi ku international level batunda love mujimbulireyo. But sex is sold anywhere in the world, anytime, anywhere. But tewali batunda mase. So bw'oba mulavu n'omuntu nga takulinaako mase ekisa ekyo kitegeeza toyinaawo bufumbo toyinaawo kintu kyonna oli bweru. Ne bamulwane mwekuba ne mukola mutya waliwo ako kamase ako kadda ekibayita mase kidda bambi ye muntu wange modda obuli ne mutereera. Ne bajjajjaffe babiyita mmwe bamaada ne batabani bafata mulowooza nti mumwatandikawo laavu. Bajjajjaffe bewasanga according to the message beewulirako ekisa ekyo. Ebiwojjolo ku street babitunda kati ne ku delivery ku app ku ebiri abaana beedelivaringa mu nenjagala ombuli ositoji batundako laavu teriiwo. Ono agaye bakiyita humanity. Akaako obuntu kooliramu nga munno omukwatirwako ekisa ennaku ky'oba owasa n'omutwe si bitundu bya kyama. Kati abasajja basinga obungi tuwasa bitundu bya kyama. Lwaki? Owasizza ekyana kitiba kirina akabina kinabeere kirungi nnyo okifuna accident. Nziziza tekati nakuwasa oli mulamu kati oli damage ngenda kubeererawo. So omuntu ina gw'owasanga obadde omwagala ng'omuyinako ekisa kye tuyita human ne bw'afuna damage you continue with him or her. Mu kyaki bamukkiriza omuziki bagamba mu bulungi mu bubi mu bwavu ne mu bugagga temwasooka bisoma bitegeera mugenda kuwasibwa tugenze kuwasa leto bitegedde mu bulungi mu bubi mu bwavu ne mu bugagga kitegeeza ki nembanga nakuwasiza ng'oli muvubuka mbooko n'ofuna obuzibu in the process ya marriage I will be with you mpaka kuwulira bubi. Nakuwasiza oli kalaala in the process ya marriage ofunye stroke ofunye ebizibu olwadde nja kubeera wo naawe yoyo gwe natwala yoyo ye wange yoyo ne munno wamuwasa bulungi nnyo ate simanyi boda yamukubya amenesa okugulu ate oddusize sibira na damage. Omusajja afunye ebizibu obwavu ndi nze sibira na kasajja kaavu luli bwe yali anzirina nga yali akulabikira bulungi yali akuwunyira bulungi nnyo. Please mutegeere ebintu bino
era mu byawule komuntu gwotawulirako kisa togenda mu bufumbo no ebigi no ate togenda mu bufumbo nga teweetegese obufumbo bugenda mu bantu beetegese nti ngenze mu bufumbo nti yes kyonna kyensangayo ngenda nakyo era bw'ogenda mu bufumbo buli muze gw'osanga mu kusajja muno omukozi gugumire buli muntu alina omuzeege gwe bamuzaala nagwo buli lw'osanga omuntu ng'asobola okugumira emize egyo nga tasobola najjogera wantu wonna oyo girlfriend husband oba wife yoyo eri abantu ng'ameketa amannyo eri abantu nga bakuma omukka mu buli balina emizizi gini nga beemanyiira buli mwamanyi omuze gwamu tasobola nagwogeramu gye bayita humanity buli mwamanyi omuze gwe yoyo wange gwe nawasa yoyo oli ameketa amannyo omulala afuluuta omulala akuba empiri omulala akola otya alogootana kati ne beemanyiira lobera omungate nekizibu netutuuza ti nemugenda mukijjanja omuntu naawona ekyo bayita humanity kye bayita masi ku muntu akwagala naye muspendinze almost 1.5 billion mu mbaga emyezi muka nze ekisajja saama nti kimeketa amannyo saama nti ekisajja kifuluuta omusajja ameketa amannyo ekiro nze sijja bisobola nze saamanya omusajja alina ekizibu omusajja akalakata from Monday up to Friday nze saamanya omukazi sime biki kubanga tewasooka kumanya kikyoyingiramu owasa omukazi n'ebizibu bye fumbira omusajja n'ebizibu bye tofumbirwa ssente bona ofumbirwa ssente bizinaggwa ogenda kubeerawo ne mugenda mu kyakya batekeko empeta omusumba kugamba mubi ne mbulungi mbwavu ne mbugagga mulina okubera you may kiss the bride nekijja nekireeta amanyo n'omumwa migazi n'akiisinga biba musomeseza mu bulungi mu bubi mu bugagga ne mbwavu olw'okuba balina excitement eri nga bawasiza bitundu byakyama nga akkiriza waita emyezi mitono ngemba marriage yeyiise kubanga teyamanya nti kyekindi kyenzize nakyo kyekino kyekyo kyengenda nakyo bakutadde maka gago gali official mbo omusajja omunoonyerezaako yayenze gwogavemo galekere webbali ajagato oli otegeera goza jajjawo tebamwendaako naturally men are hunters bwogenda kufumbira bwogenda kuwasa kimanye nti naturally men are hunters abasajja bayizi kano mukasalemu gwe omukazi aliyo n'omusajja mukazi aliyo kimanye abasajja bayizi eri abalitayiringa mu kuyigga ne babivamu ne basetolinga naye bwobanga omusajja ogwo teri musajja tali hanta taliyo kubira jjajjawo bakyaliwo omubuuza ajja kubuli ojja ttegera naye omwina buno bufiiringi nze olimu kalina otudde mbw ate omusajja omunoonyereza kusumba alina omukazi egiidya ye ng'odduka ogirekeraani benda ku Janet naye ate gwe nakibuuka benda kuba Genero ate gwe Kasagga benda ku bantu abalina abalina sebebya n'ekadde gwe ate who the hell are you? Sagala nze siriwa sagala firingiza nze okubula ekituufu kiteeke mu mutwe bwe kiba kikuluma kikulume kyembagambye ali mu struggle nti mulina okubeera committed lwaki gomano eri abakazi nga bbawe mubbi akimanyi mubbi nga nibamunye mukampa tamanyi ofisi mwakola naye nga ye bbaawe ne bajja omulala baganze simanyi gyali bba wange si mubbi naye nga gayikondo ekyo bayita omukazi n'omusajja yenna asobola okudifendinga mukazi we mu mbeera yonna lwaki nazzi kuno bajjajjaffe abasajja baayendanga ne bazaala bajjajjaffe abakazi ne bamanya ne basirika ne bajjajjaffe nabo baayendanga ne bazaala abaana bajjajjaffe abasajja ne bamanya ne bakuza abaana wewaava eŋŋombe egamba nti nga tonnatikka bulingaaya
ng'ogaali bakuzaala mu famire yinda nnyoko nga tannafa tomanya bulijjo bakuzaala olw'ensonga baakuumanga ebyama kwe kwayita okuzibira ekyama yobagala nti azaala ekibi akyo mwabe ennaku zemwagala kuzaala kibi kiwongerera ebiga bye mbagambye oli waddembe obbiwuliriza wano oba obbireko obbitwala ng'ekintu ekikulu wabula nnyongera okukujjukiza mwagala ensi yammwe temuwuguka mwagala ensi yammwe temuwuguka mwagala ensi yammwe temuwuguka oba oli akugambye ekintu nze oli wa Kyagulanyi tokyuka yoyo oba bagambye Kyagulanyi musezi nze ngenda na musezi oba bagambye Kyagulanyi mubbi genda n'omubbi oba bagambye Kyagulanyi mutemu genda n'omutemu oyoyoyoyo mpaka lwe tunagusa nenyongera okujjukiza muzzukulu wa Faraawo naawe maada genda okinoonyerezeeko men and naturally hunters bayizi iyo bagikwatamu tebaagala ngimalirize naye sigenda sukkaano mukabwa alabaayo noneka abatwale video ngimaliriza ayizeemu tegeera tayizeemu gw'omanyi twongere okwagala ensi yaffe mu ngeri yonna esoboka ekituufu kyogere nti kituufu ekikyamu kyogere nti kikyamu tebaayo muntu akumala mu maanyi toyina nsi ndala oyina Uganda jjukira tuli under occupation tulina okulwana okununula eggwanga lyaffe abagenda okukyuka oliwaddembe okukyuka naye nkutegeeza eggwanga lyo lisigala Uganda omukulembeze wali ku mulamu muyita Kyagulanyi Ssentamu abawudde ebigambo bya leero bwebanga bikunyiiziza nze seetonda kubanga byenjogera ebyo bye biyamba ne baba basatu nga babitegedde kyekikulu kya byonna Mukama bakuumire video ewedde era buli mumu kyasinga okwagala. Wait up.